Olubereberye essula ya 48. Yakobo asabira Efulayimu ne Manase omukisa. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne bagamba Yusufu nti kitaawo mulwadde, n'atwala batabani be bombi, Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti omwana wo Yusufu azze okukulaba. Isirayiri ne yeekakabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira e Luzi mu nsi ya Kanani n'ampa omukisa. N'aŋŋamba nti laba ndikwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwa ezzadde lye eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano batabani bo bombi abaakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnajja eno gy'oli mu Misiri, bange. Efulayimu ne Manase banaabanga bange nga Lewubeeni ne Simyoni bwe bali. Abaana b'olizaala okudda ku bano be baliba ababo, era obusika balibufunira ku baganda baabwe abo. Nange bwe nali nva mu Padani, Laakeeri n'anfiirako mu kkubo mu nsi ya Kanani, nga wakyasigaddeyo ebbanga ddeneko okutuuka e Efulasi, ne muziika eyo ku kkubo erigenda e Efulasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu, n'amubuuza nti bano be baani? Yusufu n'addamu kitaawe nti be baana bange Katonda be yampeera wano mu Misiri. N'amugamba nti nkwegayiridde baleete mbasabire omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali gayimbadde olw'obukadde nga takyalaba bulungi. Yusufu n'abamusembereza, Isirayiri n'abawambaatira n'abanywegera. Isirayiri n'agamba Yusufu nti nali sisuubira kuddayo kukulabako, naye kaakano Katonda ndabisizza ne ku baana bo. Yusufu n'abaggya mu maviivi ga Isirayiri n'alyoka avunnama ku ttaka. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo awali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono gwe ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Naye Isirayiri n'agolola emikono gye n'agigogombeza. Ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu omuto, ogwa kkono n'agussa ku mutwe gwa Manase omukulu. N'asabira Yusufu omukisa, n'ayogera nti, Katonda wa bajjajjange Ibulayimu ne Isaaka gwe baaweerezanga, Katonda ndabiridde ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyannunula mu bubi bwonna awa abalenzi omukisa. Erinnya lyange n'erya jjajjange Ibulayimu ne kitange Isaaka gatuumibwenga mu bo, era bafuuke ekibiina ekinene mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga, n'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti nedda kitange, Manase ye mubereberye, so omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana, n'ayogera nti, manyi mwana wange, manyi. Manase alifuuka ggwanga era aliba mukulu, naye muto we yalimusinga obukulu, n'ezzadde lye lirivaamu amawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo, ng'ayogera nti mu Isirayiri bwe banaabanga basabira abantu omukisa, banaakozesanga amannya gammwe, nga bagamba nti Katonda akufuulenga Efulayimu ne Manase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, laba naatera okufa, naye Katonda anaabanga wamu nammwe era alibazzaayo mu nsi y'abajjajjammwe. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, naye ggwe nkwongeddeko omugabo gumu okusinga baganda bo, kye kitundu ky'e Sekemu kye nawamba ku Bamoli nga nkozesa ekitala n'omutego gwange.